Okay, tubaniriza abaleba Unique Media amwe bale kuba muli ku channel no mwele kubanga mulaba buli jeteka ne mbanga mu commentinga mu likinga ate abanji ne mu sharinga mbagalanya ba sharinga lwansonga message etuuka wala olwokuba gonyize ka share ako then naba likinga oba oli awo naba commentinga because wo commentinga kituguidinga okubecominga the better channel nabagamba channel eno si yaffe abola wana abatula wano wabula yammwe abalabi so emutu guidinga sami wano chusa what ne what akiba atobolyawo kitukolera waliwe yangambye nti situmirako kuba sharinga kuba commentinga mwe namba tumidde ekizibu simanyi manya naye mbagala nnyo era mwenna mbatumidde onako lero tugenda batukwatamu ku nsonga endala okusomesa okulala ku topic ezenjawulo however kuyinza obeera bit sensitive ku bantu abamu but please bear with it, open your ears, understand and then probably you react nga gwe otegedde kyetwogerako oba watu olina kyotategedde obuuze ekibuuzo so omukulu ali ku channel eno leero ajja mulundi gusooka era nga emumulaba nga sindamba kwanjula lwaki mulese oba lwaki munoonyezaako kenda mpusooka muwo obudde yeyanjule musajja Musumba then wamala okweyanjula then nyanjule ensonga ezigwe bantogerako olunaku olwaleero omukulu esebo ogamba otya sebo jendi sebo mukama yebazibwe amina ensogirabanga wenjiraba bwetu bweri webala okukola emirimu gezaako twebaza nnyo Shed Media okubanga etusaako obaka amanya gange nze Omusumba Mutemo Baswali erinnya lyange siryangu lya kusangika sami Mutemo Baswali Omusumba Mutemo si Mutemu Omutemo yabanga olya akola biri naye nze Omusumba Mutemo Baswali ni musajja mufumbo ow'omukyalo omukyalo oyo ng'alina amabeere oli musajja mufumbo ow'omukyalo omutuufu omukyalo omutuufu alina amabeere ng'omukyala nga mukama yatunda omukyala omubeezi era tulina abaana bana mukama tu blessings tulina abaana bana nasomako otuuka ekyama ku university awo wasomera ddala taata mbadde nga nkola mukuti ebiseera ebisinga naye ate nga nkola emirimu gy'obusumba kati ekyenjawulo ku Musumba Mutemo Baswali abalabe baffe kye basuubira olunaku lwa leero nina kwendereza omu maaso awo nti nze ng'erinnya lyange bwiri nga terisangika n'amazima gendeese ku channel eno tegasangika era nsaba buli muntu yenna omulabi waffe yenna ali eyeebweru atule bulungi akalire agumye omugongo okay ayoyo nzikiriza ngenda kuba nkuyita pastor Mutemo yes erinnya lyantawanyiza naye bankuyite Baswali Mutemo kale kankuyite Mutemo tugenda erinnya pastor Butemo nakunoonyezaako naye ng'ensonga lwaki nkunoonyaako eri nalabye ekitabo kyewawandiika ekitabo kye bayita the shadow and the substance of Jesus Christ kyekyo the shadows sikoze nsobi the shadows and the substance of Christ Jesus mu Luganda oyinza okugamba nti ekisikirize oba ekinusi ensa ya Kristo Yesu waliwo ekisikirize Kristo Yesu ye substance okay wena kirabye nafunye omukisa n'enkisomamu abagalo kiraba kiri ku Amazon osoteekamu the substance and the shadows and substance of Jesus Christ oba nateekamu the parable ayinza oteekamu another search key ayinza okugamba the parable of the chicken and its feathers nakitunuddemuko sijagamba nakisomye n'enkimalayo nakitunuddemuko n'ensomamu ebyankutte omubabiro ekitabo kino bye kisomesa ndaba byawukanira ddala n'ebikolebwa mu makyaki oba mu kyaki zaffe ensangi zino ne ŋŋamba obeera ng'oli musumba
ate nga gwe ensomesa eyawukana n'abasumba abalala kiba kyewuunyisa ne ŋŋamba kankuleete ku channel eno oba oli awo nnyonnyola abantu bano abantu bange tulabe engeri gye tuyamba eggwanga. So first things first, sooka onnyonnyole ku kitabo. Ekitabo kino okusookera ddala ekitabo kino waliwo wekiva kirina ensimuko yaakyo. Ekitabo kino Mukama yakimpa omwaka oguwedde ng'agamba ng'ekitabo kino agamba nti mwe mwajja revival yampa ekitabo kijje kireete revival. Ojjukirako revival eri Benihini gye yalangirira okubeerawo e Uganda. Revival eyo yajjira mu kitabo kino ekya Shadows and Substance of Christ Jesus by Pastor Mutemo Baswali. Ekitabo kino bwe kyajja last year mu mwezi ogw'ekkumi awo nakipublishinga era nagendako wano ku TV emu sigenda gyogera nengenda ne publishing ekitabo ekyo kyalwanenga amawulire ag'okumakya n'amawulire ag'olweggulo era abantu bangi bakiraba. Awo ke kaseera ke nataamu revival naye nga bw'omanyi nti revival ejja mpolampola n'emaana ekwata mpolampola n'ekwata mpolampola kyova olaba naawe wagenzi n'okisomako n'ompita. Omwana yakanshiyalingiddeko nenkinoonyaako then nendaba. Kati tusoke tujjawo kino. Pastor oyina kyaki oba toyina kyaki kati saawa zino okuŋŋaanirawa? Kati okusookera ddala ekyaki kiri kizimbe ng'ekyo. Ekyaki yeggwe twakoze dda kyaki wano era Yesu Kristo ali wano. Ababiri bwe babeera aba abasatu eyo kyaki Kristo abeerawo kyaki yeeno. Naye sirina kizimbe kyenteekamu abantu kyaki be bantu. So nina online church right now obuweereza na registeringa mu URSB. Obuweereza buno babuyita Bresham Revival Ministries International. Lwaki Bresham? Nali njagala njesalinga amanya nga Full Gospel Church amanya gomanya ga abalokole bwe bamanye naye sagasanga mu URSB. Nagenda okulaba nga amanya gonna gonna game proposinga ngate je gali eri kati ne bangamba nti waki tukose erinnya lyo nenkose erinnya lyange ne y'omukyala wange nenga gatta mukyala wange ye Brenda ate nze Baswali Bash Brenda entujjamu erinnya nti Bresham Bresham Revival Ministries International. So nendisalinga obuweereza obwo last year nentandika okuwulira enjiri amazima gano gembulira saawa zakati era gandeese wano ku channel eno. Kakyeza gwe toyinawo okuŋŋaanira? Nze waliwo wenkuŋŋaanira nga nze omuntu, waliwo wengenda nenkuŋŋaanira bannange mbeera mu Fanero Ministries International Fanero wa Pastor Apostle Grace Rubega yajuusa olusembyeyo twali awo emabega wa Forest Mall olwokuna kubanga eri mu Huma Showground eri waliyo emikolo mwaba akuba engalo. Fo twakuba engalo okumala ssaawa kumpi nga 3 ne plus awo mwatulimba. Kale kakati record y'ensi kati tudde ku content y'ekitabo kino okinyonyoddeko kyafulumadde and all that. Content ono ali mu kitabo kino wamufuna otya? Kyajja kitya n'oyolesebwa okuwandiika? Atannalaba oyo tugaba tematema content ali mu kitabo kino nenjagala ampe preview y'ekitabo kino ne content ono yajja atyo muteekamu kubanga content ebyaddala akubagana n'ebisomesebwa mu kyaki ezisinga mu Uganda ndooza ne mu nsi yonna. So ekitabo kino content ono ajja atya otuuka lero gakuwandiike bino katutemeretemere? Amagezi n'okubikulibwa biva wa Katonda. Okkiriza ekyo Sami? Katonda yambikulira amagezi nambikulira amazima gano agabadde ngalakinga mu kyaki. Eddoboozi lyajja nga lingamba nga likaaba. Kristo akaaba. Omanyi nga Kristo akaaba? Era ogamba Kristo takaaba kiba kitegeeza naawe tokaaba kubanga Kristo yakutonda. Kristo akaaba. Oba okaaba Kristo akaaba oli mbala ya Kristo. Okikiriza? Kristo nga akaaba ng'agamba ti mwana wange nonzeego ogende osomesa abasumba. By the way, audience yange major audience yange esinga obukulu be basumba. Nze nimusomesa w'abasumba nimusumba naye ate nsomesa abasumba. Naye naawe oli eyo nga oli follower ofollowinga abasumba bano
nawe nsaba okola otya otege ekutu kati Mukama nangamba ng'ena ensomesa abasumba Bayibuli egamba mu James 3 nti abasomesa balina okulenzebwa okw'amaanyi omusomesa yakola omuyizi omusomesa yasomesa gwe n'olyoka obeera omusomesa kati Mukama yantumye abasomesa abasumba nga Mukama agamba atya nti genda obagambe nti nga sinaba kujja wano Kristo Yesu nga Kristo Yesu tanaba kujja wano Katonda yamulangirira njagala ekyo abantu kibaggweremu nga Kristo Yesu tanaba kujja wano Katonda yamulangirira ng'era akozesa obulango bungi ng'akozesa obulango buki bungi bw'enjawulo omwali awo ngenda kujjawo kati Kristo obanga amaze okumulangirira nga naye womanyi mu nsi kankuba example Kamiliyoni wabanga agenda okuperforminga eggulu ku boxing day tukwese Joseph Ngoma kale Joseph Ngoma wabanga agenda okuperforminga alina ekivulu eggulu kwa 26 December boxing day eggulu media etandika okumulangira saawa zakati era katuni zimulangira print media nemulangira ba bloggers bamulangirira drive zimulangira n'obuyimba bwe ne bagenda eggulu ne babukuba repeatedly ngabudda epande batimba ebya Ngoma ekasera bekituka tuli mugwa komeka leo nakusomeza emeka lero mu Independence Day lero mu Independence Day ene video njikoze ku Independence Day Katonda wange eri ku record eyo kati leo tuli mu Independence Day gwa 10 ennaku bezituuke 26 December lwagenda performing gu nagenda gu na performing chechiberawo sami guli mulanzi chechiberawo ngamaso performing anti kati kasite kivulu kituuka na performing katubale tukyadda mukulanga nina kasodako kasoda nkalina kasoda okampera mu kamera abasinga okunsuubiza off the camera akasoda ko bampadde kasoda baba kasomu omuyimbi ayimba Joseph Ngoma tumulangidde emyezi 2 n'amalo yimba ebyokulanga n'ebipande olumu tubiyuza babijjayo kubanga kiba kiwedde kye tulindirira kiba kiwedde Sami Mukama yakuleese kati ni Kristo Yesu bwatyo bwali nga tanaba kujja ku musalaba egologotha abere ku musalaba bwati bamukomera afe Katonda yamulangira naye buli kintu ekyamulangirira Sami kankubuli okuva n'olwa leero uliso okuva jendi ze musomesaawo kati buli kintu kyamulangirira Yesu Kristo bwe yamana agamba nti kiwedde n'asika bwati n'afa buli kintu kyamulangirira kyawo omuziba wansi enjiri eryawo enjiri eryawo kati era akaseera akenya ku musalaba waliwo ebintu ebyeraga there are some things that manifested tubiraba tubiraba nga bibwatuka byeyuzaamu Bible egamba nti the veil of the temple ekigoye ekyali kiseparatinga abantu eri Holy of Holiest n'abantu bano abantu bajjanga nga tebatuuka eri mu Holy of Holiest eri awatukuvu wa Katonda eri kubanga abalinga si batukuvu naye Kristo amaze okufa akaseera ako separation eyo yakola etya yavaawo netufuna access okutuuka wani kati obuzibu buli mu kyaki era obuzibu buno kubanga byonna byoli mu kunnyonnyola tewali abigaana era sisuubira nti kyaki ezisinga zonna zibigaana kati ogamba obuzibu buli ludda wa obuzibu buli wano nti niwankubadde ebipande obulango obwalangira Kristo Yesu bwamulangira ne bumaliza okulangira Kristo Yesu najja the substance the reality najja abasumba kasera saawene utogera kati Uganda East Africa Africa at large America Asia Europe 99% of pastors bachakwatidde obulango ne Kristo Yesu awamu tukyali mu bulango balidde enkoko n'amoya gaayo wali oliddeko enkoko n'amoya gaayo amoya olwo nno lugero
Mukama yalumpa naye nteka mu kitabo kino kya Shadows and Substance kiwasanze kwa Amazoni lugero the parable of the chicken and its feathers amoya bye bintu byalengera Kristo Yesu. Yesu bwajja yenkoko yajja nekola bweti nze nkoko mujje mutandika okundya agabadde moya mubadde mulya moya era amoya gava kunze naye mundabe sina moya ge mateeka mujje mundye. Abaana bagana abaana b'Isirayiri bagamba ati fe tusobola kulya nkoko nga tukuli ku maama waayo. Abone bagamba sisobola kulya nkoko nga tukuli ko moya gana amoya. Kati amoya church sawa za kati tutogerera ekwatiridde enkoko n'amoya balya enkoko n'amoya bana Yesu Kristo ne balya n'ebintu byamulangirira. Era wano mu Uganda sami kamera njagala kamera entulune bulungi nkyogere kino wano mu Uganda naddala wano mu Kampala wano mu Central Region Kampala Extra Region wano kizibu nnyo okusanga church wadde yemu bweti etalya moya ebintu byalangira Kristo Yesu kizibu nnyo. For example mbereko specific nnyo Family Ministries erya moya ate gy'okuŋŋaanira ati kuŋŋaanira yo my conscience yange is a matter of conscience yange emanyi gye nkuŋŋaanira my conscience yange yakyuka renew of the mind. Family Ministries erya moya Miracle Center Cathedral erya moya ojja kumbuuza moya ki house of prayer omusumba wange Bugingo omusumba oyo Bugingo yambulira enjiri neva mu Busiraamu 2013 nambatiza e Makerere swimming pool era ali amoya yampako n'emitwalo egyo 5 onaku lumu abeera ku TV verse ngemubuzeeko omanyi verse yamubulako Psalms 138 verse 8 egamba nti God will perfect that which concerns you yamubulako nakuba esimu nagamba nti abali eyo nga mulaba eno verse obanga ogimanyi gisendinge nengisendinga basa Bugingo nasindikira emitwalo egyo ekigambo nakiryamuuka awo twatugenda na Mboli obadde omenyera abali amoya house of prayer erya moya Miracle Center Cathedral erya moya Family Ministries International erya moya Victory Church mundeba wa mukadde wange Apostle Yosef Serwada wali amoya nkyagenda maaso Catholic Church katika kanjeko Catholic Church erya moya Anglican Church erya moya Abasilamu bali amoya mbuza lawyer chi which feather does the Muslims eat? Ask me now ask me nga sinnaba kutuuka awo sabikege banyage tulina pastor Mutemo tulina pastor Mutemo Baswali tutandise n'abagambye okusomesa kuno olina kwewaayo n'oggula omuwongo n'otegeera. And by the way ayogera naye ate siye mugezi asinga obeereyo ng'osobola challenginga pastor nga byayogera tokkiriziganya nabyo. Nze nteeka mbuteesi kasimu era nja mukubira mugambe pasita taata tuula wano omukulu kaatuule wano ebintu by'oyogera si bituufu. Tugende mpola nze ŋŋendera ku lugero lwo. Yes otugambye tuyina obulango byebyoya amoya tuyina Kristo Yesu yenkoko n'otugamba nti kyaki ezoomenye n'endala nnyingi zaasalawo ziri eno ku Kristo Yesu enkoko eweddeko ebyoya ate ne balyako ne ku moya. Munjogere nnyangu ekivvulu kyaggwa ekya Kristo Yesu yamala n'ajja n'aperforminga naye ate tusigala tukyakuba obulango si we kiri muganda wange Sami nandibadde nkwogera soda naye kayite ku ssimu nandibadde nkwogera soda naye kayite ku ssimu nga nvudde wano ogambye kanzemu kyogambye ogambye niwankubadde ekivulu kyaggwa abasumba bakyakuba obulango kakati nga balanga okulanga kwa Kristo Yesu ekivulu kyaggwa ne tukyalimba abantu nti Yesu akola ki nga yajja kakati
njagala amooya gano n'obulango buno bye biki mu kyaki so kompe outline nkwe outline nga sokola explanation sokoleka explanation mpa outline nti amooya agakolebwanga ge gano Yesu we yajja byali birina ovaawo naye kyaki zino zikyabikola ate ng'abantu bambi babakkiriza mpaka zindalo sebo neyanziza byebole sami amooya nga sina ogenda ku breaking amooya wansi nze ni musajja musoga twalingirye waffe busoga nga oba otambula mu kibira bwoti n'osanga amooya ag'enkoko oba ag'enkaduka enkaduka kali awo kanyonyi enkaduka kanyonyi kali awo n'osanga amooya ag'enkaduka omanya nti enkaduka eriyinza okuba nga eri kumpi wano omanya nti teri wala nnyo kati byebyo ebyalangira ku Yesu munagaana enkadde wobiraba omanya nti Kristo abaana ba Isirayiri babirabanga balina okutegeera nti Kristo yali wala nnyo amooya gegaliwa amooya in this sense summary eri nti amooya yendagaana enkadde ya illustration then Kristo Yesu so amooya yendagaana enkadde ku kitabo kyendagaana enkadde basically gyoyita shadows yes shadow era ekyo Pawulo akyogerako bulungi mu Hebrews 10 verse esooka Hebrews 10 verse esooka agamba bw'ati nti amateeka ni bannabbi kyali kisiikirize si bintu ebyo byennyini ebiri mateeka ago kati omulokole ali eyo ategeere naye bannange nkiddamu omusajja amutegeere bulungi pasita atudde wano mutegeere bulungi kuba ndaba agezaako buli kyasobola okunnyonnyola era njagala nange mbuuze era wemba nyina kyendeseeyo nga gwe tokitegedde kiteeke mu comments tugenda batukyogerako kati njagala breaking ebiki ebyo ebiri munda kwa kati amooya tugategedde n'obulango ndagaano nkadde kati tukitegedde samale biki ebiri mu ndagaano enkadde ebipracticingibwa naye essaawa zino naye nga byayina okuvaawo Kristo lwe yajja which is the New Testament nze mbala mpaka zindalo amooya gegano Guma Omugongo soko Guma Omugongo n'abatulaba njagala mu Guma Omugongo wotudde mu katebe oba oli wasimanyi wooli naye kwata omugongo bwotyo ogume bulungi kubanga nsimbula amooya ekisooka eberye kyeki eberye abasumba babiduplicate nze tuba tukola kati kijire kinnyonnyole nga tugenda kukira yes ebireberye ekisooka eberye mu luzungu Katonda abiyita nti first fruits eberye byali bya produce of the land nzikiriza nkosaba kazungu katono nnyo nga ngatagatamu first fruits were the produce of the land were the first fruits were of the first produce of the land animal and flocks temuli sente sami kanchiddemu bano bakitegeera abasumba bensomesa n'abagoberezi first fruits temuli sente omuntu yenna omusumba yenna niwabanga na following event ekomeri nga yasoma theology up to a point of PhD nga alina amaanyi n'essente n'emmotoka ezisinga nezange zirina motoka tasobola kulimba nti fast food zali sente walimu and probably ebiseera ebyo katandike ebiseera ebyo waliwo sente ngenda kulaga verse abasumba gye badde nga batuulako nga bagitese ne babegana batulako we bati nga tebagala abantu kutegeera mazima kati nze nzijjeeyo era nze mu kitabo kyange naziyitanga ziringa forbidden scriptures kubanga abasumba bamanyi nti webaziryako nti bano abagoberezi baziryako bagenda funa amagezi babuuke bategeera amazima njazireta mu maaso awo kati first fruits byali produce of the land wulira produce of the land whatever the land is able to produce the first increase of the land the first increase of a tree
the first increase of an orange tree, the first increase of potatoes, the first increase of kasoli, the first increase of anything from the produce of the land, the first increase of an animal. Omwana asooka ejje erisooka ery'enkoko lumu onalako omusumba omu ng'asaba abantu bayita amaberyeberye fast foods mu magi nenkaba amaziga nenga Kristo Yesu mpa amaanyi mpandike ekitabo kino ngende ku waves. So lwaki Katonda akozesa fast fruits okuva from the land, from the womb of an animal, from the womb of a flock? Omanyi lwaki Katonda? This was an illustration, it was a picture ng'erangira Kristo Yesu nti alituuka nafa emagombe. Kitegedde bano bakitegedde. Katonda akozesa fast fruits from the increase of the land, animal and flocks, ebiryebire eby'ettaka, emiti eyibala, emicungwa, pineapple, ebiryebire eby'omwana w'endiga, ente, n'ebiryebire eby'abantu. Ekyo mbadde nebidde okubuulira. Era omuntu omuberyebire w'omwana w'omuntu bamuwaanisanga tebamusalanga ye tebamusaadakanga, yafuukanga ndiga. Naye singa Mukama yali akiplaninze nti kino okuva wansi eri nga kirangira Kristo Yesu, Sami wano we wali enjiri Sami, nga kirangirira nti walibeerawo akaseera mu maaso eyo ne wabeerawo omusajja ng'erinnya lye Kristo Yesu aliva emagombe. Aliva emagombe is the first increase from the dead. Alokula abantu bona. That's why Paulo agamba eri mu bikola by'abatume 15 onyina 23 nti Christ the first fruit and then those who follow Christ. Resurrection. Ebiryebirye byali birangira order of resurrection. Ebiryebirye n'emmere harvest yaddako. Kangende mpola Sami ekitonjawo kajendaalo kalekeewo. Ebiryebirye ebyente ebyembuzi n'enkoko ni produce of the land, ni harvest esooka ni harvest yaddakaawo byalangirira okuzuka kwa Kristo Yesu naffe tumugoberera. Kanchide mu luzungu kangiteke muzungu oluzungu akitegeere. The first fruits of the increase of the land, animal and flocks, and the harvest that followed the first fruits, illustrated, prefigured, pictured, painted a picture of Jesus Christ, the first fruits from the dead, and those who follow him in the order of resurrection. Gamba kuti Musumba webale. Chibade kizibu ekyo nkijeyo. Chibade kizibu nasaba Mukama oluzungu alumpe. Nasaba Mukama oluzungu nti Mukama ontumye naye njagala ompa oluzungu. Nkiddemu kankanye ensonga eno. Kankanye ensonga eno. Kankiddemu. Ndi kukiddamu kati. Nyongeramu oluzungu. Kanyongeremu oluzungu. The first fruits were a picture that prefigured Christ Jesus, the first fruit from the dead. The first fruits of the increase of the land, animal and flocks that the children of Israel brought before God to eat, and the produce that followed the first fruits, illustrated, looked forward to Christ Jesus, the first fruit from the dead, and you and me who follows Christ Jesus in the order of resurrection. That is the illustration. Abasumba balimbi abantu. First fruits basifula sente. Yesu munyivu. Anti ebiseera ebyo zinzo babyali fruits kulima kolaki esaawa zino. Sente. Because church egenda kutambula etya. Tuyina okusasula amasannyalaze, amazzi, facilitation okulaba nga babeera ku church bakola ebayina okukola. Kati gwagala bikole bitya? Kanziremu. Sami gwogambye, nziramu kyongambye, gwova kwogerawo. Kati ng'ogamba nti mbwe ebiseera biri tewali nga ki?
sawa zakati waliwo esente so baleete eberye mu sente. First and foremost, first of all, eteeke eryalangira Kristo Yesu tiri suppose kusurfacinga o ministry of the spirit. Right now we are operating in the ministry of the spirit. Chensuko ekyokubiri machazi niwankubadde nti surfacinze bana abasajja balize ne bali jeri ne baleeta wano. First fruits zali sente. Esente zaaliyo Mukama nazikuba. Sente zaaliyo. Gamba oti Pastor Mutemo. Mbuzi gamba oti Pastor Mutemo mpo olunyiriri. Olaga nti sente zaaliwo mulagano nkadde. Naye Mukama nazikuba ngazikuba. God took money out of the issues of first fruits and tithe in the law. Waliwo tithe wa Abrahamu nja kubuulirako mu maaso awo. Waliwo tithe wa Abrahamu naye kasukenzere wali esente zaaliwo nkuwa olunyiriri. Deuteronomy 14 olunyiriri olwa 22 paka 29 awo kanduddemu. Deuteronomy 14 olunyiriri olwa 22 paka wansi awo. Omanye ebiseera ebyo ennyumba ya Solomoni, ennyumba y'okusabiramu ya Mukama Katonda yali tenaba kuzimbibwa nga Mukama alonda wa just wa kifo kyateekamu abaana bebe babeeremu balangirire Kristo Yesu ng'agenda ndo ekyo nakifula sanctuary nakifula church abaana be bagende mu abaana ba Isiraeli Mukama bye yalonda bakolera situation batuyambako ffe twali walanyo Mukama n'alonda abo. And the situation is not done by everybody, no. Rehearsal ko abantu batono bwe bati then performance nekola nevaayo. So kati Mukama yakosa abana ba Isiraeli kati Agamba bagende mu kifeecho kubanga ennyumba ya Solomoni yali katana kubeera kuzimbibwa. Kati bayi awengambya awo Deuteronomy 14:22 Mukama akuba sente atya abagamba nti banga mumaze ofuna first fruits emwe bye 10 nga mumaze ofuna ebimwe 10 ne offerings njabagamba mugende mu kifo kiri muliremu we balyanga abalya Kristo Yesu ge makulu we balyanga first fruits ni tithe bali balya Kristo Yesu mu shadows kati wote bamanya bali bebafu no mulembe guno tebamanye basoma amateeka ago the values of the face like this tebalaba kati webatuuka kamalize webatuuka eri Mukama n'abagamba nti naye ekifo ekibanga kiri wala nnyo Deuteronomy 14:22 ekifo ekibanga kiri wala nnyo mugenda okuliira muwanise tithe mufuule mu sente olaba tithe si sente muwanise ki tithe bwe bulo mbuzi nkoko mwenge oiro mufune ki muteke sente muki mutambule mugende mu kifo ki kiri muje sente mugule tithe kale kati akabonera akasooka oba akalanga akasooka ngetwakiyise mu ntandikwa first fruits okinyonyodde nga we kirina okukolebwa abasumba bakati bakikozesezza batya obubi ekibiri nga bwengambye nti kyali kirangira Kristo Yesu omubiri abasumba bakikosa naye nga sina kugenda kubasumba awo dakikabirizo emyoka kamalize illustration ya first fruits eno Mukama yalinga agamba nti ebiri eby'omubiri byalangira omubiri w'omwoyo omubiri w'omwoyo wabanga zze tuwumuza wansi omubiri eby'omubiri ne tukwata ekibiri ekyaki eky'omwoyo ye Kristo Yesu esaawa eno abasumba we basomesa ekibiri bakijjamu sente ekifo enjiri entuufu mu kibiri yandibadde bweti bandi balifaaringa nga tebakola ekibiri tebakola ateeka naye nga balifaaringa ku kibiri enjiri yeeno gambo itandika tekampulikinge kankoleko akapera nkola akapera enjiri yeeno